twabadde mu kusabira Beene okuweza emyaka 7 wali mu Lutikko e Lubaga. Twalabe nga Kyagulanyi Robert Ssentamu ng'atudde n'omukulu Mpuuga gwe tumanyidde ddala obulungi nti balima Kambuga era buli omu ayogera ebisongovu. Naye Katikkiro wa Buganda bwe yali ayogera ng'aba Nuupu bagenze Mmengo okugula emijoozi egy'emisinde gya Beene, yabawa ekyokulabirako ekya mukulu Mpuuga n'omukulu Twakagabo nti bw'obanga obutakkaanya mu bannabyabufuzi oba mu bibiina by'ebyobufuzi, kirungi nnyo okutuula okukkaanya kye bayita dialogue mu Luzungu. Waliwo abeewuunyiza nti Kyagulanyi yatudde n'Empuuga n'ebirala ebiringa ebyo, naye ekisobola okumalawo ebintu ng'ebyo nga Katikkiro bwe yali agamba, kuba yabagamba mbawa amagezi gano nga mukulu wammwe kubanga nze ndi kabaka ow'ebweru, mukkaanyenga. Nange mpulira oluusi munvuma ne sibanya lwaki nvumwa, ne singa tutuula ntukkaanya ne mmanya wensobezza tusobola okweyongerayo obulungi. Mbadde nkyali awo ne ndaba article eya General Stanley Musale bamukozeeko interview abamawulire ng'agamba nti dialogue is key in conflict resolution. Okuteeseganya oba okutuula wansi okukkaanya ku bye mutakkaanyana ku byo kirungi nnyo mu maka, kirungi nnyo mu makampuni, kirungi mu gavumenti, mu by'obufuzi, mu bwakabaka ne mu bulamu bwa bulijjo mu mikwano gyaffe, kubanga abantu abatambula ababiri oba abasatu tebalirema ku butakkaanya ku nsonga emu. Wabula singa batuula wansi ne bakkaanya tweyongerayo, kubanga mu nsi tewali ali perfect. Ne bw'ogenda mu makooti, abaali batwaliddwako mu makooti mukimanyi obumu ku bupande obukyasinza okubeera obungi wabweru wa kooti bwe bupande obukubiriza abantu okugenda okutuula n'abo be bawaabidde bakkaanye. Si ku misango gyonna tojja kukwata mwana wange ntuule naawe tukkaanyize ebweru wa kooti, wabula bino gundi yankubye, gundi yanvumye, gundi yannyaze, gundi yamenya contract, omulamuzi abagamba mugende mu bimalire ebweru wa kooti, naddala entalo za famire abalwanira ebibanja n'ebirala. Bw'obanga mulina obutakkaanya ewammwe mu famire, ekiyinza okusooka obbumalawo kwe kutuula wansi ne mukkaanya kye bayita dialogue. Buli omu n'aleeta ensonga ku mmeeza, tugenda okufunikira ntufunyewo ensonga etwongerayo. General Stanley Musale yayogedde bino mumanyi ng'omusajja omu ku bateesa abalungi, talemererwa kukkaanyisa bantu. Waliwo Mama Kadaaga bwe yafunye obutakkaanya wamu n'obwakabaka bwa Busoga namulabyeyo. Kati ensonga yange eri wano, tulina ekibba ttaka mu Buganda, kiri nnyo mu Uganda naye tekisinga mu Buganda. Bannabyabufuzi ebbanga lyonna babadde bakozesa Mmengo okuvuma gavumenti for their own interests. Oli agala bwe MP, oli agala bwa meeya, oli agala kifo, n'agenda ku CBS n'asandabula gavumenti, abantu ne bamwagala ne bamuwa ekifo. Ne kireko omuwaatu omunene wakati wa gavumenti y'owakati n'obwakabaka bwa Buganda. Kyokka ate ensonga eziruma Buganda ne zitakolwako, ne wabaawo nti ne kirabikanga gavumenti nti mulabe wa Buganda. Ne neebaza Katikkiro Charles Peter Mayiga nti agenda agoba bannabyabufuzi abagenda boogera ebigambo ebitali birungi n'okusiga obukyayi nga beeyambisa emikutu gy'obwakabaka. Ekigambo dialogue General Sale kyayogeddeko ng'ekimu ku kinyusi ekimalawo obutakkaanya. Ndowooza kye twandyeyambisizza mu kumalawo obutakkaanya bw'ettaka, kubanga tutunuulidde byabufuzi byokka. Museveni bw'avaako ani amudira mbigere, Buganda enyigiriziddwa obwavu n'ebirala. Naye Buganda eyina ensonga y'ettaka, eyo ye time bo mu Buganda kwerinnye egenda okubwatuka obudde bwonna, kubanga ensonga z'ettaka mu Buganda olw'okuba tulina ebyapa, tulina ebibanja, tulina mu Buganda waliwo ettaka lya mirundi nga 6, waliwo erya liizi, waliwo erya freehold, waliwo simanya erya mayiro, waliwo erya crown. Kati akavuyo akali mu masekkati ago kasobola kugonjoola first nga gavumenti etudde wansi n'obwakabaka bwa Buganda mu mwoyo omulungi ne mu kuwaŋŋana ekitiibwa, kubanga ffenna ensi yaffe ne tukkaanya nga situnagenda kulaba ani yabba ettaka lya munne, ani anyaze ettaka lya munne. Buganda eyina kusooka kutuula ne gavumenti ne basooka bakkaanya ku nsonga ezireese ekibba ttaka, kubanga Omuganda ojja musanga ng'agamba nti mayiro akenda, omubuuze mayiro akenda ziriwa nga tazimanyi, omubuuze ettaka ly'oliko ewammwe lyani nga tamumanyi, tamanyi musenze, tamanyi sikwota, tamanyi wa kibanja, tamanyi kyapa bwe kitunula, tamanyi desimolo, tamanyi mayiro, tamanyi eka, tamanyi ekitaya, tamanyi fuuti, tamanyi yaadi. Wabula agamba Buganda bulimu ekibba ttaka. Ne tujja twesanga nga bwe biyingiramu ebyobufuzi, bano bannabyabufuzi nga bannambooze honorable abaagala bo okufuna ebyabwe nga beeyambisa obwakabaka,
ne tubanga Buganda esigasse ekizibu kyokka ate nga abantu abakulu abanditudde wansi ne bakkaanya bakyaliwo. Gavumenti ekyalimu abantu abakulu abaamanya ku by'ettaka lya Buganda, ne Buganda ekyalina abantu abakulu abasobola okutuula wansi ne bakkaanya. Omuntu wa wansi n'afunamu, kubanga mbabuulira ewaffe tuli bannannyini ttaka. Abantu oluusi ebiseera ebisinga baba babbako ettaka ng'abalitutte batuufu. Mwe ne mukaayana bukaayanyi ku mawulire naye nga nnannyini ttaka mutuufu oba ali alitunze. Tomanyi bwe beegula, tomanyi mateeka ga ttaka, tosomeseddwa. Ne munnabyabufuzi ayimiridde ku CBS oba ku BBS agambe nti Museveni ettaka yonna alibba, walaayi ng'alimba. So nze nja kusinziira ku kigambo kino Jeno kyayogedde, ekigambo kya dialogue, okutuula wansi okugonjoola ensonga y'ettaka mu Buganda, kubanga n'amakooti galemereddwa. Baleeta bamugemerire n'alemwa. Amakooti galemereddwa ensonga z'ettaka mu Buganda, kubanga ettaka mu Buganda lyawukanako n'ery'omwakyoli. Mwakyoli ojja ssanga ettaka nga lya kastomale n'edda nga lya gavumenti. Ojja ssanga ettaka simanya ly'abafamire, naye mu Buganda wali akavuyo mu ttaka. Gavumenti yokka si yeyina omusango. Waliyo n'ensobi ezaakolebwa Mengo mu biseera ebyedda. Kati n'abantu ba bulijjo ne baba n'obuzibu. Kati ne wajja munnabyabufuzi ne social media ne gubulaasala. But I think the dialogue can be held between the elders in the government and the elders in Buganda. Tusobola kufunawe abantu ba bulijjo we basobola okuyambibwa ku nsonga z'ettaka, kubanga ensonga z'ettaka ezimu nsobi zaakolebwa mu ndagaano ezedde za Buganda ziyakola n'abazungu n'abaami abaabeeranga Mengo mu biseera ebyedda. Kati olwaleero ensobi tusanze ensanze. You cannot solve a problem which has been here for 200 years n'ogisolvingira mu kkooti nga mulimu omulamuzi wa myaka 27 nedda. So dialogue mu bulamu bwaffe yonna kikulu. Nga tonnakaayana tuula n'omuntu wansi mukaanye. Mercedes Benz